simanyi obubaka bwa Mugisha Muntu yawaddeyo bubaka ki. Mukama atubeere nza muntu yalonda Mugisha Muntu era mwagala politics we. Naye waaba mu bubaka bwe yawadde abanupu teyababuuliridde ku kintu kya peaceful coexistence gundi wemba sikanya naye mumule kuba Mugisha Muntu yabisobola yabeera mu FDC nga takanya na Babesige n'ebiki ne bagibeera mu paka yagivaamu naye nupu nga temusobola kwempuuga wakola ensobi ne mupira gundi buli avaane mumugira kati yabawadde bubaka ki waba teyabubawadde aba yakoze ensobi ate nga naye sijja munenyenye ayinza okuba naye yatidde kuba nesawe basobola okuyisaamu eggaali n'obaga nti banna ebintu bino n'obyobufuzi birina kuba so kakati awo saategedde enkwataga ono ali ku musingi ogwa politics ali kirini ennyo bali ku musingi ogw'okulabisa ogw'okuyisaamu eggaali. Ndawula Stanley Ssebo tutuuse ku mbeera ng'oyo akubiddwa yavunaanyizibwa okukaaba nga tetuvunaana amukubye lwaki obeera omukubye nga tonda tunenya ku byonna bye tukola sooka weebuuze bye tukola byasinziirawo okubeera biti kubanga essaawa eno tulinga embwa gye baakubyeko naye ng'ate eyatukubyeko tumulaba atera okuyita ewaffe embwa gye wakubidde ewammwe singa ekulaba ku luguudo lw'ewaabwe n'ekuboggolera onenya mbwa oba onenya ono eyakubye embwa eyagireetedde obusungu okutuuka okukola kino. Nze nandirowoozesa nti twalibadde basajja bakulu ekimala era abategeevu nti amatabo ogateeka ku kyoto n'ogawa omuliro gabimba. Tukkirize nti ffe bannayuganda essaawa eno tuli mata. Gavumenti ya Museveni eri mu kutuseesaamu naye ate buli lwe tubimba n'ogwo ne mugutuvunaana ogw'okubimba nti lwaki mubimba kyokka ng'ate mu butonde bw'amata kubanga amata matonde engeri gye gava mu nte. Mu butonde bw'amata Omukama Katonda bwe yali agatondera mu nte yagalaga nti buli lw'owulira ng'obugumye nnyo ekisusse okuyita ku bya bulijjo bimba waakiri otoloke mu ntamu singa oyo abeera akukumyemu omuliro anaalemu okubalansinga n'amanya nti kaakati amata gayidde gatuusizza okubimba ggyemu omuliro. Buli lw'olemu okuggyamu omuliro ng'olina ky'ofumba ekyo ky'ofumba kigenda kukomekkereza nga kibimbye ate nga kikuyiikidde. Kakati bannayuganda olunaku olwaleero tukkirize nti Museveni ne gavumenti ye etuseesezza nnyo mu omuliro esibye abantu baffe ewambye abantu baffe essa abantu baffe eremazza abantu baffe esusodde abaana baffe abasomye ng'essaawa eno bali mu bwakadaama mu kifo ky'okunenya ffe ababimbye. Lwaki tonenya gavumenti etutaddemu omuliro omungi okubimba eremye okubalansinga enfumba y'amata entuufu kubanga obukulembeze kubeeranga kufumba mata. Okufumba amata olina okugabalansinga gajje naye ng'ate tegabimbye. Gavumenti eno bw'eba nfumbi y'amata efumba mata kujja oba efumba mata kubimba nga tonna nenya reaction ya muntu oba nga tonna commentinga ku reaction ya muntu yenna sooka weebuuze kyekimuleetedde okureactinga bw'ati. Bw'osanga omusajja ng'asibirako mukyala we ntinviira nga tonnagenda kugamba nti nazzikuno nno abasajja tebaagobanga abakyala nazzikuno abasajja ensonga baazimaliranga mu kisenge nazzikuno ebintu byabeerangawo ebiti. Sooka weebuuze omukyala oyo akoze eky'omusajja okutuuka okuva ku nnono ya nazzikuno. Nazzikuno kituufu bannabyabufuzi baayogezanga ddembe. Nazzikuno kituufu bannabyabufuzi baayogereranga mukaama. Nazzikuno kituufu bannabyabufuzi oli ayita n'eyamukubye ttiya gaasi oba eyamukubye essasi mu kugulu nti mwami gundi. Naye sooka weebuuze ki ekyajjawo nazzikuno oba enkola eya nazzikuno? Nammwe kennyini mutuuke okutuula ku ppano mwewuunye mugambe nti bano bannabyabufuzi bakika ki? Mutuuke okuba nga bwe mutuula ku ppano temukyanenya gavumenti n'ensobi za gavumenti temukyaziraba naye nga munenya Kyagulanyi ne ttiimu ye ku ngeri gy'ekwatamu ensonga. Mwalisoose kwebuuza lwaki bareakitinze bati? Lwaki Kyagulanyi yava ku nkola ya nazzikuno? Lwaki ebyobufuzi abizannya ati? Abaganda bagamba nti ekikambwe kigenda na kikambwe, evvumbe ly'embizzi ligenda na kaamulali. Mwagala ffe kino ekikambwe ekiriwo ekitta abantu, ekisudde ekonomi,
ekiwamba abantu, ekisiba abantu, ekibuzaawo abantu, ekiremazza abantu, ekisosodde abantu, ekibba ettaka ly'abantu, nga ne mmwanje babadde basigazza naye bakulaga bagibajjeeko. Oyagala reaction y'abantu nga ffe ebeera etya? Tusigale nga tuakitinga nnomo ne mu mbeera etali nnomo. Tewaliyo ttiimu ya mupiira erina nzannya yaayo. Ttiimu y'omupiira esobola okumenya ennono yaayo ey'enzannya okusinziira ku ttiimu gy'ebeera ezannya nayo. Era y'ensonga lwaki ttiimu esoose okutuuka ku final za UEFA Champions League omutendesi waayo kimukakatako okugenda okulaba semi-finals wakati wa zino ttiimu ebbiri, okugenda okuva emu gy'agenda okuzannya nayo ng'atuuse ku final. Empogola egawa mususi oba empogola yeeraga omususi ku butya bw'ayina okugisusa. Ku Museveni byatulaze, oyagala tumuzannye tutya? Ku Museveni byakoze bannayuganda, gw'owulira oyagala tubizannye tutya? Era bwe tuba tetuyina mpisa, ng'olaba empisa zaffe zifudde, tonna tunenya. Soka weebuuza oba onoonyereze ki ekyatwala empisa zaffe? Kiki ekyatujja ku nnono ya Nazzi kuno? Omuzadde asobola okukuza omwana we nga tavuma bantu, ng'era amukuutira nti si kirungi okuvuma omuntu. Naye singa omukazi aliva eri n'akiika omwana we omuggo ku mugongo, omwana wo n'aruyakitinga n'ekiyinja ekikambwe n'akikuba omuntu oyo omukulu, awo tewabaawo mbeera ya kutta nnono. Omwana nadda ku mukazi omukulu n'amutikka ejjinja, abantu abakulu bakubwa kubanga omuntu omukulu taakitinze ng'omuntu omukulu, tabalansinze. Butawe bakuba mwana kapa eyo esobola okubba amata ewaka n'ogikuba n'edduka n'efuluma n'egenda. Naye bw'onookuba kapa n'ekigendererwa kyo gifiirako, egenda nayo kukyusaamu ku nnono nti ono omuntu mukama wange, ekulabe ng'omulabe waayo era mutandike okulwanagana nayo. Y'ensonga lwaki neggamba bw'oba okuba kapa togisibira mu nnyumba ate kugikuba nnyo, kubanga ejja kujja mu lubu lw'okuwa omukama waayo agibonereza okulya ekyennyanja kye, ekitwale nti ono mulabe azze kunsaanyaawo. Mu kaseera kano Museveni atukubanga kapa eggaliddwa. Museveni atuwuula emiggo egitawulibwa awuula. Naye gwe waalisoose ne weebuuza tuyina kuliyakitinga tutya? Waliwo ekiseera we kituuka ng'empisa oyina okusooka okugitta otaase obulamu. Empisa kintu kikulu era kisumuluzo, naye kikola mu mbeera eri nnomo. Era y'ensonga lwaki omwana takkirizibwa kukuba kitaawe yadde okumusongamu. Naye omwana lwalisanga kitaawe ng'akutta omugga akuba maama we ku mutwe, akutta ejjambiya ayagala atema maama waabwe, omwana akkirizibwa okukola taata kyonna ky'asobola okusobola okutaasa maama waabwe. Awo tewabaawo nnono gy'aba asudde ey'empisa nti omwana akubye kitaawe, kubanga obutebenkevu bukola mu mbeera ey'obutebenkevu, oba empisa zikola mu mbeera ey'obutebenkevu. Waliwo akaseera ak'okwetaasa oba ak'okubaako gw'otaasa. Y'ensonga lwaki nnyazaalawo singa omusanga ng'afiiridde ku kkubo, oba y'ensonga lwaki nnyazaalawo singa bagamba nti ali mu kufiira mu nju nga yeggwaliwo. Awo tewabaawo bukeera, tewabaawo kulonzalonza, era empisa y'obuko esooka n'esaanyizibwawo tusobole okutaasa obulamu. Kakati mu mbeera eno tukkiriza tuyinza okuba bye tukola nga tebiri mu mpisa za buntu, naye naffe twalisoose ne twebuuza tujjawo empisa z'obuntu mu mbeera etaliimu ka buntu. Nga n'embwa emanyi ddi lw'erina okukomyako obwembwa n'efuukira ddala embwa eruma. Ogisanga mu makubo gaayo ogikuba, eri mu kweyiggira byayo ogikuba, kyokka ate ewaabwe waayo inayo omuwala gw'okwanayo, osuubira embwa eyo kuleko jjo weetabaalire weegazaanyize mu luggya lw'ewaabwe, nga ggwe ne mu kkubo gy'ogisanga togiganya kwegazaanyizaayo. Nga tonnatunuulira mpisa zifudde, waalisoose kunoonya kissa empisa. Olaba maama ewaka
Mame waka bwabere nnye waka nga tavaawo n'abaana batuuka ne bamukoowa beyeezaalya ne bayoya maama waakiri afiirweko naffe twetaaye maama waakiri akyaleko naffe twetaaye naye gwe omanyi kyekitegeeza okubugibwa omukono gumu emyaka 4 naye ng'ate omukono ogwo gwa kyuma si mulebevu si mugonvu si mukono ogubonereza wabula mukono ogusaanyaawo si mukono oguzimba wabula mukono oguzimbulula si mukono ogugattako wabula mukono ogutoolako oyagala tusigale nga tuli nnomo ne mu mbeera eyo ffe munnange nno Katonda bwe yali atutonda Stanley Endawula ne ttiimu ye ffe Katonda noono munna alinga ekidomola kya asidi ffe Katonda bwe yali atutonda yatuteekamu obupima kuko obuntu dirwe kalina okukoma dirwe tulina okumwenya na dirwe tulina okunyiiga wakati nga tuli mu kuteeka omufu mu ntaana oyo amwenya abeera musezi bwe tufiirwa tusobola oseka eno abakyala abawaata emmere basobola oseka eno abakola ki basobola oseka abasima entaana basobola oseka abateekawo ttenti basobola oseka naye waliwo akaseera ak'okuteeka omufu mu ntaana nga yenna asekera mu mbeera eyo abeera musezi oba abeera mulogo eyassa omugenzi kubanga akaseera kazibu nnyo kana akaseera ke tulimu bannayuganda kaseera kazibu nnyo yenna akasekeramu yenna atakakambuwaliramu ate yeggwe atali nnomo omanyi kya nnaku nnyo okulaba omuntu ng'atali nnomo kyokka ng'ate obutali nnomo bwe era buli mu mbeera etali nnomo gwasigala ng'oli nnomo mu mbeera etali nnomo yeggwe atabeera nnomo abakyala we bafiirwa abaana baabwe bamanyi n'okukaaba ennyo ne bayitako ne banenya Katonda naye ggwe amunenyeza mu kaseera ako nti anenyeza Katonda atanenyezebwa olw'okutwala omwana we yeggwe atabeera nnomo ayagala akitinga nnomo ne mu mbeera etali nnomo. Uganda etukwatako kyova olaba tuli beeteefuteefu ogittira okugivumira n'okugiwemulira singa tulirabanga kyekigwanidde kakati gwe atali mweteefuteefu kuvumira Uganda mu kaseera kano atali mweteefuteefu kulwana ku lwa Uganda mu kaseera kano ate gwe twewuunye okusigala ngo akitinga nnomo mu mbeera etali nnomo ng'era abo abakitinze ku mbeera etali nnomo abakitinze mu mbeera etali nnomo naye nga baakitingidde mu mbeera stiru etali nnomo ate gwe bw'olabanga abatali nnomo nga yeggwe ali nnomo. Kansa katandika katulututtu katono bwe kati naye ekiseera kituuka ne kasajjuka n'afuuka kansa atta obulamu. Oyagala omusawo bw'ajjanjaba ow'akatulututtu bw'abajjanjaba oli amaze okukonfamingibwa nti wa kansa era bwe tutabaako kitukola kyakwangu agenda kufiirwa obulamu. Uganda olunaku olwaleero eyina endwadde ya kansa era ffe bannayuganda tulinganga abasawo abali mu kujjanjaba kansa naye otulaba twetala tulinga akanyonyi akazimba twetala tudde naye bano abasawo bategeera bulungi olwo bwe weetala omulwadde naawe nabalowooza okwetala kw'omusawo kwe kuwonya omulwadde ebisinga Mukama Katonda yabeera sawo then gwe atali nnomo kubanga mu mutegeerayo wategeera nti abasawo balina kutambuza simbo abasawo balina naye tosoose kuweebuuza lwaki essaawa eno beetalanga akanyonyi akazima nti balina omulwadde gwe baliko naye nga bwe basize ennanga omulwadde ono asobola okufiirwa obulamu. Kaakati ffe bw'ovuma okwetalira kwono n'oli ffe bw'ovuma okwemoolera kwono n'oli waalisoose kutunuulira mbeera gye tuvumiramu nga ggwe bw'okiise waalisoose kutunuulira mbeera gye twetaliramu nga ggwe bw'okiise nti twagala okugjawo omulabo omunene omumpembe Yoweri Kaguta Museveni oyo gwonnenya nti ovuma wakiwadde tokkiriziganya naye muwe ekitiibwa nabagamba eyo entebe Yoweri Kaguta Museveni mwatudde okumujja mu kiyinza n'okunneetaagisa okusooka okumutta. Kakati gwe sisobola kuvuma onkakasa otya nti bwe nnaafuna omukisa ogumutta okusobola okununula bannayuganda nnaasobola okugukozesa oyo gwe sisobola kuvuma abayi oyo gwe sisobola kuvuma. Mbuuliraayo omuntu ali emisumaali asobola ate okulemererwa okumira amakuloni
omuntu asobola okumira emisumaali ate ayinza atya okulemererwa okulya amakuloni oba okumira amakuloni okuvuma kuba kumira amakuloni okujjawo gavumenti kuba kulya misumaali kyannaku nnyo nti n'abali mu opposition batera okukozesa enjogera eyo wadde omuntu tomwagala sooka omuwa ekitiibwa ate gw'oyagala okuggyako olowooza kitiibwa kikyoyinza okuwa Museveni ng'okwesonyiwa entebe ye kankubuuze gw'olowooza kitiibwa kikyosobola okuwa Museveni ng'okwesonyiwa entebe ye kasita weekiika mu ntebe ye oba kasita otunuulira entebe ye kabonero ak'essimbalala nti buli kimu osobola okukimukola okusobola okumujja mu ntebe ye kakati gwe tutaddemu essuubi nti olina okutuggyirawo Museveni naye teweerabira nti Museveni ono gw'oyagala okutuggyirawo naawe kennyini watugamba nti akalulu tekamuggyaawo ono ataggibwawo kalulu kitegeeza okumuggyaawo kiyinza okwetaagisa okumutta ekiyinza okwetaagisa okumutta olyoka omuggyaawo yono gw'oŋŋamba mbu ate talina kuvumwa y'oyo atalina kuvumwa akoze ekyokuvumibwa oyo atalina kuvumwa akoze eki okuvumibwa era onaavumye gw'onenya walisoose n'omutunuulira ki ekimukoleddwako ekimuvumizza ye bino byavuma yabikoppa kwani kubanga Museveni ne gye buli eno ayina emmundu ayina ssente ayina amagye ayina sse naye abatemu we battayo omuntu mu gavumenti oba ye gwawulira nti ayagala inikesi si abamuse wano simba wakati inikesi si abamuse bwe bamuttamu omuntu abasse abayita embizi zissa omuntu embizi ezo eza EDF embizi ezo kenazikwatako embizi ezo njazikola bwendi kakati gwe oyagala Museveni lwattalita Nabukenya ate nze nneme kumuyita mbizi oyagala lwa Seddani kyeyuna ate nze nneme kumuyita mbizi nga yeyanjigiriza nti ebikususseeko ebikusoomooza ekyokulwanyisa ekisookerwako kuvuma yensonga lwaki abaana abateeyo mu masomero omuntu omukulu oba omuvubuka omukulu amusinga ku kiraasi amuli waggulu bw'amukuba empi amuvuma era nze bw'ojjanga ewange n'oŋŋamba nti omwana wa nvumye nsooka kubuuza omukoze ekyokukuvuma bw'oŋŋamba nti musanze alya mmere ye ali kuyibye ne mmucappula oluyi n'alyoka nvuma naawe ate nsobola okukukwatira ejjambiya ne nkufulumya bubi kubanga nze sizaalangako ku kiti ekitalina fiiringi nazaala omwana ng'alina fiiringi okwerwanirira ku bimususseeko ekyokulwanyisa kyabeera atandikiddeko ku kimususseeko kubeera kuvuma kubanga olaba ne Museveni ayina emmundu ku bimususseeko abayita mbizi abamususseeko abavuma oyagala bano abaana abaffe ku bibasusseeko bo bakole ki nga tebalina kyakulwanyisa kyonna omwana avudde okuziika muganda we omwana avudde okuziika foot soldier munne omwana ava mu kkomera kukyalira ku munne Sharon wa Bobby ava kukyalira kwani ku maama Olivia Lutaaya mamangu engonge gundi ava kukyalira ku gundi kakati yajja n'obulumi bwe bungi oluusi ava mu kuziika oluusi ava waabwe babagobye ku ttaka oluusi amaze okusoma bamumya emirimu ate nga tebagimumma nga mulazi tolina busobozi naye bamubuuzizza ani akusindise oyagala omwana oyo gye abantu abo abayita ekkinga Museveni bimususseeko abiyita mbizi waliwo enjawulo wakati w'okutegeera n'okwetegeeza era waliwo enjawulo wakati w'okubeera omugezi n'okwegeziwaza ono gayi gw'olaba atudde ayina omutwe omunene ogulinga ekitanda oyo gayi gw'olaba atudde atunula ng'endomola y'asidi munnanga alowooza mugezi naye bwebubeera busiru obw'ekika ekyawaggulu jasiti toyina bubeezi magezi kukimanya ddi lwe babonereza kapa ddi kapa lwekumanya nti osusse kubonereza oyagala gisaanyaawo ddi lw'obeera boosi wa kapa na ddi lw'obeera omulabe wa kapa ku ssaawa eno mwagala tusigale nga tulaba gavumenti nga baboosi baffe oba abatufuga tusigale nga tubalaba ng'abakulembeze baffe naye ng'ate bo baakulosinga baava mu kyambalo ky'abakulembeze ne bayingira ekyambalo ekyabafuzi but still oyagala tusigale nga tukyabahandolinga ng'abakulembeze toyagala tubahandolinge ng'abafuzi Uganda yashiftinga okuva mu kaseera ka politics neyingira revolution walisoose ne weebuuza nti mu kaseera aka revolution abantu abalinga mpuuga
Museveni yabakoleranga ki gwe bano boogani tubagambako bannange muze ssente eyomiwa omusolo nejjirigoli Mugisha Muntu generali awuliriza vidiyo eno n'aseka ng'ekimusesezza si bigambo byogeddwa naye ng'ababyogedde bakulu ekimala okubanga baaliwo mu lutalo olw'ekiyeekera olwaleeta Museveni era baalitegedde nti omuntu eyalinga mpuuga wakati mu revolution ya Museveni baamukubanga kakumbi ku mutwe kyannaku nnyo mmwe mwagala tusigale nga tulinga abali mu politics olw'okuba Museveni abatindye ebbula owa politics kakati gwasigala ng'alaba nti bino bikyali bya politics gwe musiru obutamanya nti omwala gwasaze ne guyingira revolution. We are no longer politicians and we have never been actually mwe mwali ne babesigye bammwe mwe mwali sife fe tuli ba revolutionalist kana kaseera ke tulimu ka kununula nsi yaffe si ka kuteesa na muntu yenna bino byolabe Kenya Odinga ne Ruto balina machiwa politics gundi ne gwe balina machiwa politics because bachimanyi nti omukulembeze ne waba mubi gumikiriza kale emyaka etaano oba 10 bwana abasoso ogenda kuleeta omulala gwe gwokola ki gwoyagala kubanga bo bali mu politics etegeeza peaceful transition of power. Are you sure in Uganda tukyasobola okufunawo peaceful transition of power oba tuyina mu kuyita na kwakuluma gw'engulu tuli mu kaseera k'okulwana nti buli omuleeta ky'osobola Mahatma Gandhi yebatuma mpitambi gwono ayogedde ekigambo nti naye Museveni kiki naye Museveni lwaki omunenyanga ate ne Museveni kubimususseeko ababimutuusizzaako abayitambizi twawula okubeera abagezi n'okwegeziwaza munnange si buli musajja mukulu nti abeera mugezi kuba bonna abafa mu buto tebaali basiru kitegeeza n'abakulu n'abasiru basobola okukula kati ono omusiru eyakula ng'ekidomolera kale yayogera bulungi era ayagala twogere bulungi wakati awo ng'omaze okutenenya ye Museveni nga tomugambako ddoboozi lyeri eryamuteesa maama omuteesa w'ekyasa wakati ng'omaze okutugambako n'okutubuulira twogere bulungi ye ng'oli tomugambako oyo atuleetera obutwogera bulungi jeno jirigoli Mugisha Muntu gw'oloopera gw'ogamba nti kaasuubire nti yatubuuliriddeko ate ye bwe yali mu nsiko kamanda we yattanga bussi akumbi ku mutwe gwate obeera otya ng'oli mu magye ag'ekiyeekera ate n'ofuna handishake oba akasimbo okuva mu gavumenti y'obote nti weebala okukola bulungi emirimu egyo obadde togikoleranga mu magye ga kiyeekera naye ng'osaavinga oli tulowooze okusukka ku bwe twogera obuzibu bwe mulina sipiidi kwe mwogerera esinga kwe mulowooleza nze yeekolera itongwa